Kati Israel erina okuteekawo ku lutalo n'ekulaga nti ffe tuluwangula. Kakati buli bwe bagikubamu ekituli kyova olaba nti Israel was so scared of attacking Iran alone, it had to drag in America to have what they call the soft cover. Now that it has the United States alongside, like Kent said, Israel is comfortable going into that war. That is why when Israel struck the energy facilities of Iran, automatically Trump yabagambi, you did not consult me. This is wrong. Iran yakubiddewo energy facilities za Qatar. 20% of them were destroyed, between 17 and 20%, costing it $20 billion. Ladies and gentlemen, $20 billion, and it will take 5 years. Kitegeeza liquefied gas agenda kwongera okulinnya. To my brothers, the Africans, what opportunity does this offer Africa? This should be the time when sanctions on the oil of South Sudan should be lifted. Africa is the beneficiary to this. The quick export of Ugandan oil. But also finally, we have a very rich nation called Mozambique and Tanzania. Zino zina liquefied gas mungi nnyo. Hence, it is the time for Africa to come together to invest in the liquefied gas in Mozambique. Kubanga Mozambique reserves zeina zisobola okujjawo demand eriwo by India nga tavudde kata yokka, but would need an investment of more than $80 billion. Nay, the returns are also extremely good. But the question that was posed to me, can the Arabs come up with a standby force? The answer is no. They are too selfish. They are too racist. Abarabu, what is killing your hearts is professing Islam without having the Muslim religion at heart. Until Arabs stop racism amongst them, they are racist, and racist, even if they are our Muslim brothers. But the practice of racism and practicing of slavery, that to them Libya, what your slavery, open air markets where they sell our African black brothers from Eritrea, Chad, as slaves. In Darfur, they kill black people because you want gold. You kill a genocide in Darfur because of your thirst for gold. That is why, if you find out all over the world, the Arabs are losing love from the people who used to love them because of religion, and it's because they practice racism. Kankwe example. If you want to go to Mecca, and this is factual, an American doesn't need a visa. Look at this mentality. Oh my God. Wanji? Penna tugenda kola Allah's things. We are all going for worship. One is told, because you are American, you can use, when you have to sleep near a Chiwaji, an American is given priority. An African stays 3 miles away. It hurts us. We know what you're doing is racist, and we are ready to speak out against that. So tuchimanyi bulungi exactly what you do, and this world sees that you glorify the white man, and that's why the white man now is showing you they are not comfortable with your Islam. Kube dini, a dini, and I wanted to communicate this so that they understand. They understand that this is important. What is killing the love you had from all the people in the world and the sympathy in Islam is because of your racism. Before, Arab countries were doing charity, building mosques. They told them you can no longer do charity. All the money you get, you're spending them on luxury villas, outside in Europe and everywhere. That's not what Islam taught you.
That is not how money of zakah should be distributed. Even the funds that you collect from everyone. And now that is hurting everyone. When it comes to Palestine, you don't even throw a stone. They are killed, they are maimed, everything is done as you normalize relationships with Israel. The question is, why is Iran on everyone's mouth as the only country that is fighting for the cause of the Muslims? And you Arabs, if no one was telling you, you've gotten the answer from us who have no bias. We are Sunni Muslims. We have no bias about you, but we are telling you what the world feels about you and what people feel about you. You stopped dawa, temukyabulirira dini. You've gone for what is worldly. They have gone for what is spiritual. That is why they are very difficult to defeat. Mwamwaba, you left spirituality, you went for money, opulence, shopping in France, Gucci, in the streets of Munich, in the streets of New York. Fine. The New Yorkers will come and fight for you. They will never come. And you've seen it. So if it is real war, you have no one to do it for you. That is why they have ended up signing defense pacts with the United States, because they can't do it on their own. But Iran, Russia has told you, Iran has not asked for any help. Zero. You saw where the mother of the Iranian National Security Advisor who was killed, Larijani, who was killed in a very modest house, simple house. Simple. What does that show you? They are not corrupt. They live in a simple way. And those are people that are not easy to defeat. Why? They are still on the norms of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Simple translation. Ensene bemazizam ngate eggulu lye lisinga. That's why for them they can afford matador. They are hard to defeat because they are not money-minded. I'll take a few other questions. Hey, Mohamed Sekabira. Cuts obwedde ogamba nti naawe gy'oli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry, honorable, nakoze kiro eddoboozi lijja bbeerako wansi, nze nkolera ku airport e Dubai. Kiki gutokota. Waliwo batatukkiriza kwogera kati kuba n'amasimu tegakyakkirizibwa ku kisaawe. Wangi? Nti ogenda ku mulimu kati tetukkirizibwa kugendayo n'amasimu. Kati kwegamba in short tukitegedde. Waliwo ebitakkirizibwa kwogerekeka. Ne mubeerewo nga mumanyi nti olutalo lukyayinza okubeera prolonged. Akusinziira gw'omunkuba ffe gye tufuna abali ku kisaawe. In short gukyaseka. Naye ekirala kye njagadde okwogerako ku kya waliwo muganda wange yabuuzizza nti Uganda tekola drones. Njaga mutangazaamuko nti Uganda ekola drones okuva mu 2023 e Nakasongola. Era Uganda ekola ne radars zaayo. Techa importing radars. Honorable, waliwo ebintu bye batwogera in public neffe tulina abantu ababitugamba. Uganda ekola drone ezaayo ne radar. Uganda ekola drones ng'eyambibwako China. Actually, a contract baali basayininze nga yakolebwa China ab'amagye kubanze eyaŋŋamba ate ng'era ali munda era mwesiga mu baana abakola assembling. Yali akolera wano Dubai, babajja wano Dubai nga bakola drones za wano ne bamutwala e Uganda. Naye ng'Omuchina baamufuludde kati drone yeyogerwako ya Iran. No, China mu lutalo lwa Iran mweri. Buuza abaana abali mu Oman bakubuulira emmeri ya China eri mu Oman. Ne lwakubaka China yafuuka untouchable era America weegikubira ebeera World War III. Kati gwe genda onoonye waliwo emmeri ya China kuba baakuba radars za Iran zonna. Era China yebadde emufiidinga information. Jukira internet. China neemusembereza radar yaayo ez'okumazzi. Waliwo eryato China lyaleeta era lye lyabuulira Iran nti jukira Abraham eba etambula neyingira amazzi tomanya weeri. Because kulwaki tomanya weeri,
Satellite bazijja. Satellite oba okozesa Baziblindinga. aha gwoba okozesa y'Amerika. Kati gwe mu GPS yo bagitemako batogiraba. That's why nti olaba ne Kongo ebizibu Kongo byerina. Nti Kongo eyo bagyagala. Naye Amerika yennyini ereetayo obuzibu. Kongo mu nsi ezimu tebagiraba. Obadde okimanya ekyo Honorable nti wooginoonya Kongo ebyo ebifo ebirimu uranium biki babijja ku world map. Okinoonya ku GPS tobiraba. Amerika yemanyi ebirizi Germany ne Bungereza. Kati ebifo ebityo ne Abraham ebetambula ku mazzi tebagiraba. Naye gwe webuuzwe omu Iran amanya atya weeri n'akuba mu exact location nti akosa kati gundi satellite ya China. Kwatambulira. China bagamba te mu lutalo. They are mistaken. N'essaawa zino amafuta bonna abali mu ggula amafuta abagajja mu Iran bakozesa UN tebakyakozesa dola. Yeri point y'okukola ki? Y'okusuula dola. Ya bagita atya dollar oil something like that. Petro dollar already kyatandika. N'ekyokubirona bwe kyenjagadde okutangazaamu ekyabayindi. Buli omu mu nsi amanyi omuyindi tali trustworthy. Era mu BRICS tebalina kye bamwaga. Ensi bbiri mu BRICS zitalina mugaso. Naye ng'ate bazaagala because of their numbers. Kuliko Brazil. Aba-Brazil si balungi mu kulwana basajja b'amafandali balinganga Bakongo. Baagala nnyo emirembe. Olimba naawe. Then kubeerako n'omuyindi. Omuyindi tebamwagala nti because bamwina bye bamugamba ebyo. Ogambye aba-Brazil si balungi kulwana b'amafandali. Basajja bandongo nnyo. Lindako, Phantom. Omusajja ono kyagaye kituufu ku ba-Brazil b'amafandali. Yayogerako tannakitegera Brazil ogiraba. Aba-Brazil basooka ne likamubuliyeko na kino. Abajapani bakolerako n'aba-Brazil nga Japan teraba na kufuna sente. Brazil balwanyi nnyo. Abajapani basooka kolerako ba-Brazil bavanga e Japan ne bagana ne Brazil okusaba emirimu. Brazil balwanyi nnyo bazibu abo. No, twategedde point ya. Aba-Portuguese bazibu nnyo Portuguese. Musoko ompulizo ontegeere. Waliwo okulwanira national cause n'okulwanira sente. Olaba Abannakenya abagenda mu Russia okulwana. It's not because Abannakenya bonga bo balungi mu by'okulwana ng'abantu. Banoonya kyakulya balinga bakolongo. Bwavu ne oyogera kulwana mu East Africa definitely tusoba comparing kuba na Uganda, but you haven't seen Ugandans going to Russia to fight. Okitegedde nti waliwo ensinga bo naturally they are blessed to fight. Kati aba-Brazil bo ayinza okujja n'alwana nga wogambye n'akuba ekyeyo nti bwavu bwe mutuusizza nti kankole kyenkola mpitewo. Naye nga bo nti we baba n'emirembe emitonotono tebasobola lwana. We have seen Congolese also in Russia nga bagenze kulwana. Ne tubamanyi naturally ebyokulwana okuyirawo ensi yaabwe omubiri tebibakwatako. Bwebaleeta abalwanyi abakubi b'emmundu aba-Brazil mwe baligenda kugogogogolinge bajja kikola ba-Brazil bantu balungi balwana. Honorable bino ebintu bye twogerako naw kati twogera mu bintu in line of defense military. Omuntu osobola okubeera ng'aba-Mexico the good mu ebyo ebyagangalism balina gangster groups and what. Naye bw'omutuma omukono tajja. Riyowo nti sindika omuntu ku battlefield bulamu kufa kuwona tebabisobola. Boba they are bullies mu society zaabwe gye babeera nti waba n'emmundu ajja teekawo ganga ye nga bo bakifeesi bwe babeera nti waba n'amaanyi ajja kukozesa amaanyi gaakuba atalina maanyi. Kyogamba aba-South America abo just bakibuli. Naye bw'omupanga obulungi adduka. Okwata omu South America n'omugamba nti emmundu yiiyo genda n'omufirika ku front line mwenna mwenkanya amaanyi teri agenda linnyayo. Naye waabeera n'emmundu atiizinga atagirina. Kyekiro Honorable kyewagambye ku Bawalabu nti naturally nabo balakizale. Honorable nsaba kusala kirimi. Brazil is ranked in modern militarization era ebalibwa mu military modernization naye ebalibwa era the largest military in Brazil genda ogogolinge bajja bikulaga. Ono kyayogerako nakitegeera. Balina amajama alungi, balina ennyonyi ennwanya aba-Brazil, balina n'emmeri, balina kye bakola ekisingo ekyokulwanyisa, balina kye bakola aba-Brazil. Genda kugogola kyagamba Phantom
ye kyagamba nti ebyo byonna yadde babikola just ba mudomo just peke yake bw'obaga nti tuguyingire balinga bayindi nga baweta. Honorable kyenjaga okutangaza mu Phantom nti ebintu by'oku classifying ensi mu by'okulwana tebigendera ku busobozi bwansi kulwana, bigendera ku economy ne population. Ensi za Africa singa bali baclassifying okulwana by experience mu nsi fa abasinga, kuba ensi za Africa zonna almost busaa ziba mu kulwana okuva emundu yajja mu nsi even before nga tukyakozesa amafumu. But that's not the point I wanted to raise. The point yange badde ku drones nti Uganda ekola drones okuva mu 2023 ng'eyambibwako company ya China. There's a state company ya China ya defense ekolagana ne state company ya Uganda ya defense bakola drones nakasongola okuva 2 era ne drone yembaji kubire Congo yali ebega ebunagana ekyo agenda kinonyerezeeko Uganda ate n'ekirala waliwo ne yali wakana juzgo nali ako sente nti Uganda telina gundi defense systems nze swagira government eriko waliwo againti yalabako nga aga Congo yesinga amagye ag'amaanyi mu Africa naye lwaki muteekawo ebyokusaaga? Yes, Mlanking Congo to singa because of the big population they have. And also in rankings we're going on paper Congo to sing paper Google anti honorable ekintu ky'amagye eyo Google buli omu byayagala bya feedinga. No honorable kanjogerako kino eddakiika 2 temuddamu okugamba mu East Africa Uganda yensi ekyasinze amagye ag'okutaka amakubi ate Uganda militarily eri strong. Ekyo kyo ngenda kyogera nga seekubidde tebampaali tebansasudde. Uganda yayambako ne South Africa mu biseera bya Mandela. Ojjukira nti ffe twatwala n'amagye South Africa olutalo oluli e Congo Uganda ebagigamba nti egende ekube M23 tekigitwalira na second eba yagizikizza dda. Uganda mu East Africa oba ne mu Africa waizingo Uganda erina amagye ekyo kyo bataddemu sente kisigenda kubawaayiriza ate nga batandise leero sekabira eyo Uganda temugiwaayiriza yesinga amagye. Totegedde point yange ubiriza katono Uganda yes sir mu East Africa wano amagye Eastern Central kale zongereko ze zino ranking entuufu njagala nzikubulirwa olwo okimanyi. Uganda ozeeko Kenya ozeeko Tanzania ozeeko Rwanda namba 4 Rwanda eri mu kyakuna owulira awo ozeeko mpozi kati Sudani yo mambo kasigigaseemu awo yeba namba 2 ku Uganda naye mbadde gamba ozeeko ani awo omukongo n'omulundi asobola okuba omukongo paka Kinshasa ozeeko honorable noseka abakongo tebayana amagye magali justingazi naye Kongo ulira Kongo nga wagenze gikuba wagikubidde dda mu ddakiika nga 8 kubanga Kongo Air Force yaayo nafu nnyo already ensinga zinyo erina a very weak political system erina porous borders tesobola zidefendinga enguudo emu yokka nti tosobola kuwamba Congo n'ogiholdinga naawe kulemerera. Kamalizo point yange ekirala kyenjagadde mwami Phantom mutangazeemu sinnawakana nti Uganda si y'amaanyi. Uganda mu magye yesinga east paka mu south ne South Africa Uganda esogiyitamu. Uganda tesinga South Africa saate tugende mpola honorable
Honorable, let me raise my point. Mohammed, Chinjogeza. omanyi lwaki nkuwe answer. Yes, sir. South Africa is a nuclear power. Kakati kasita owulira oli nti nuclear power mujje mu liigi ya. Honorable, kamalizo ka point katono nyinza okkerabira. Munzikirize nsooke ndraising point yange mu bukkakkamu kubaka tuyiga nabye njagala okuyigirako Honorable era program yonjiwuliriza nnyo wabula kyenjagadde otangazaamu ekisookera dda South Africa is no longer nuclear power. Ebintu byabwe babyonoona in the 90s baali bakola nuclear powers mu nkweko. No, definitely babijjawo, it is known era ne badeclaringa tebaliddamu kukola nuclear. Ekyokubiri, Congo tesobola kwerimba wano mu East Africa teri nsi esobola kulwanyisa Uganda, ekyo nakyo bakimanya abantu. But by on paper bwe bakola rankings z'amagye they go by the population. Nti Congo tusinga numbers nibo babanga Congo esinga amagye agali underfunded mu East Africa ne kuddako Burundi. Ti abamagye babo basanga bambadde ne sapatu nga bagenda okulwana. Congo baddeko embago z'okugula ebyokulwanisa for over like 2 decades. Uganda ngegula ebyokulwanisa. Uganda mu East Africa yesinga okuba ne air defense eri ku updated ebyuma byabwe nga babigula China ne North Korea. Definitely even Russia tuwa. Ekyo buli muntu. But wogenda on paper bakulaga superpower wa East Africa it's Kenya. Because Kenya of etusinga population nekirala baba ranking ensi they go by the size of the country. Olaba abantu abagamba nti America esobola Iran. America no enaleta boots on ground. Iran ensi nnene eri abantu abatabeera mu Tehran nga n'olutalo baluwulira buwulizi balusoma mawulire nti bakubye Kampala nga abeera Kampala abeera Zimbabwe nenga muli mu nsi y'emu Iran. Nti eri abawulira obuwulizi olutalo ate Abamerika bo kye balowooza nti okukuba ekibuga oba okuba nsi ebyo byali byadda. Ekyo tujja kugendawo olulala. Ne Congo eyo giraba mu bunene bwayo n'ogenda paka Kinshasa n'ogiwamba tosobola kuba na ssente zi sustaining a government ng'ogiwambi kumala myaka 5. Kyekyalema Abanyarwanda ne batandika okuyingira mu magye nga baleeta abakazi kuba bakozesa nnyo abakazi nga strategy yaabwe mu kulwana. Bajjeno ba Congo bonna ne bawasa abakazi Abanyarwanda ne bajja ne batwala post nene neera Congo yabalema because nene okugimaintain nga you need a lot of money. Ensi ezigitolodde singa America bagitwala dda but okugiwamba n'ogiteeka mu ngalo z'ettaano kyowa nti ne Sudan kyekibalemye. That's why Sudan program yaabwe bagenda gitemamu ensi endala nga 3 daffe ejja kwekutula Katumu yeekutule already bajja ku South Sudan through Uganda nga bakozesa Uganda bagenda kwongera bagitememu kuba the smaller the country is ng'erina ebyobugagga kiba kyangu okugiyingiramu n'ogiwamba. That's why Iran over time ne Russia teri nsi yali ekubye Russia ne defeating. Only France ever tried. Wasoma history w'ebyentalo because of the size of that country. Russia nene nnyo tosa jenganga noji chova America yalwana nnyo yegatte ekole size ennene. Oli kye mugambye ku Brazil the only advantage Brazil jerina ng'omuntu ogirumbi Brazil nsi nnene ogenda kugenda n'amagye emitwalo 3 oba emitwalo 5 njukira gwe transporting but you're going to verse amagye over 2 million nga bo bali mu nsi yaabwe okitegeera kankubuuze wa njagala okitegeere Mohammed lwaki ebyoyogedde byonna sina problem kyoyogera lwaki nkubuuza ku kyekongo America teba kuyingira mu lutalo lwa M23 na sanction. Yes sir. Obadde oyinamu okubuusabuusa nti M23 yabadde tesobola kuwamba gavumenti ya Congo. Yasobola giwamba naye bennyini baali kubaganye. Tofaayo ku kiri ekyo gikubaganya. Era ekyo kikyakuwa ekirowoozo ky'ogamba nti just because of the size and population kuba ekyo ogambye ebyo biba Google rankings. Okitegeera kye gamba. Yes sir. Kakati kankuwe a rare example. Ensi bbiri bwe bazikuteera ku lusinja. Yes sir. Germany nsi nnene y'amaanyi yaliko ne mu world kati wetwogerera Germany. America n'egirumba ne Israel Germany emalako. Tesobola malako. Wangi?
Tofaayo ku temalaako example. Kakati temalaako kankubuuze ku Iran Yes, ne Germany ani asinga amaanyi? Iran asinga amaanyi. Naye osirika phantom bwe kiri. Naye bw'ogenda mu rankings bakulaga ani w'amaanyi. German, do you know why ate bikyuka honorable? Linda njagala ompulirize. Yes, Let me sir. give you why. Abazungu bazimba narrative that they are more superior than you. Because Google is their channel. Kati bw'ogenda mu Google can only give you what it is fed. Slowly by slowly bakuwa narrative nti ono takubwa. Nga bwe baali bagamba nti F35 tekubwa. Kati question kanji kubuuze Muhammad. Sekabira. F35 ekubwa. Ekubwa. Yakubiddwa. No sugwe gwabadde gusoose. Zirime ebika mu honorable. Ugambe. Akakati kyoba okola Rasferi gwe tofaayo. Baleete bo gye basuubira nti tekubwa. Goloza Amerika yabadde teyagala kuleeta etakubwa ereeta ekubwa. Honorable, enyonyi sugwe gusoose no olutabe lusooka kuleeta bibiri wiiki de nosembyayo ebyamaanyi. No, enyonyi esinga. Esinga yabadde fifth generation. There is enyonyi gye baakubye gye bayita invincible. Esinga, yes. And yabadde fifth generation honorable. No, yeyo yemu. They are fifth and seven mukuru Muhammad. Soko kinonyereze ko. Kugambye ebyo byonna baba bakulimba ezo ne mu calling nga bw'onooleeta iPhone 6 na iPhone 7. Honorable. Kakati eno bagyongeramu software. Kakati kankubuuze. Eno gye baleeta simanya iPhone. Tuli ku iPhone ki semanya? 17 Pro Max. Yes, iPhone 17 Pro Max na iPhone 16 zaawukanyaki? Software bakyusa bukyusa langi na kamera. Software zaawukanamu. Honorable, nali nkwata 16 saa zino nkwata 17 Pro Max 1TB. But there is a difference mu camera ne mu privacy bayongeramu mu settings ebintu ebisinga. Webale owulira by'ogambye biri bibiri. Ogambye difference. Mpuliriza. Nze kati olowooza omuzungu akyanzibira mu gundi. Nze nemusibuwalati. Why? Gwe bw'ogamba nti zaawukana mu software kati kino kankikuwe. Buli lunaku oba buli luvannyuma lwa myezi 3 mpuliriza Apple gamba kola software update. Kyembadde ngenda okuddamu ekyo kyennyini. Do you know why? Software y'omu ekuupdate ekisiniya kwetuula kwe kumu. Naye abasajja bano olw'okuba nti it's a sales business bagenda ne baweereza virus eyo mu software nti essimu bw'eba nkadde ng'erina ne low storage capacity tugeze ng'eri below 1 terabyte etandika okubuguma. Kikufoosinga okuva ku nkadde ogule empya. Naye ate bo bw'obagendamu eyo virus tebagiweereza ku ssimu ndala, genda obakebere bonna bakyatambulira ku iPhone 14 abakola mu security installations zaabwe baate tebagenda ku eno. Honorable, mbadde nkyamaliza point yange gye mbadde abasajja bayaye bali mu business. Mbadde njagala kumaliza point yange gye mbadde njagala driving ey'olutalo nti obadde oyogerera ku technology n'ensi ezigenda osobola okulwana nti waliwo documentary bagiyita Why We Fight yakolebwa mu Israeli yali former Mossad muginoonyeeko mugirabe n'ekyokubiri Why We Fight ojja tegeera era Honorable byali ayogera juzi nti mafuta definitely biba bya bugagga kuba ffenna tumanyi Israeli yensi esinga okuba ne investments around the world. Ate ffenna tumanyi nti Israeli yeefuga America. You want it, you don't want it. Era woddayo kuba president ba America kuliko all over 9 oba 7 they are all Jews. Okutandikira ku Bill Clinton beerabidde amannya bazze bafuga America. N'essaawa zino indirectly most companies as a government parastatals as the US, they are run by the Jews. You like it, you don't like it. Franklin Roosevelt toy.
ya kati ne bano ekyo mbadde ngenda okwogerako ekya technology nti olutalo luno oluliwo it's no longer war nti asinga mukono yagenda okuwamba ne mu Africa kitugenda kujja nawe ayogera F35 bagirabisiza infrared bategera nti ladders kyo nti ensi zonna nze siwagira government but their credits zendaba otambula kwa byolaba wowera mu 7 credit ekisookera ddala military ensi etekolera ladders zaayo n'okuwagira Museveni si musango gwe mukama anse njogedde no sigambye nti musango phantom Ofayo mama kipe tusomese oba omuwagire oba tomuwagira tugende mpola Honorable Nathan njagala okwogera nga Muhammad nga tanaba kumalira katono nnyo eno bagita palamenti y'abantu Muhammad ono tumuongere ku palamenti yaffe aina info mwagadde Muhammad tekangala mumanyi kansooke malirizeeyo nti ensi etekola SARS no radars zaayo kigenda tuuka ekiseera abantu bannyonnyola abali kuno radar kyeki radar kyekyuma esobola okudetectinga ekintu ekiyita mu bbanga nga kiyina heat ennyonyi eyo weba etambula efulumya heat noyeyimirira there's a certain amount of heat gyefulumya nti esobola okubeera detected on the radar F35 gyoyogerako bagikola mu Lindako simba waawa akati awo enjagala nabagambye omumanyi akira abatamanyi kituufu tumuwuliriza buli omutandika okusoma jjayo akapapula banange tappinga screen iye kansooke male nja kwerabira anti njagala omuntu wa bulijjo awuliriza atudde Masaka genda mu maaso Muhammad omubuulire reda kitegeeza ki nnyonnyola kyovolaba honorable tumwagala nnyonnyola radar mu lulimi oluli simple it's a signal picker nti waliwo ekintu kyonna ekiyita mu bbanga nga kirina heat a certain amount of heat radar esobola okutegeera nti mu bbanga waliwo ekiriwo mujjukira balloon za US ezajja over the State House y'Entebbe last year 2 years back bazirabira ku radar za Uganda oba Nakasongolo oba Mukono ne bagutegeeza embassy ya US nti waliwo balloons zammwe ezizze mu airspace yaffe ziri waggulu wa State House simanyi oba mwabimanyi oba temwabimanya mwabimanya for the second time US ebadde naye egezaako okuyingira airspace ya Uganda we don't know why naye nga bagirabira ku ladders waliwo balloons basindike North Korea zeyasindike South Korea zijja n'omuliro ogwo zitambula ne heat eyo nti radar ebeesobola bikola ki kati F35 kwate bagiraba ate bw'eba eyina electromagnetic oba radio waves anche F35 kyembadde ngeno mugamba ate gwadde mulundi gwakubiri ojjukuba mu lunaku the over 12 days bagikuba batebayogera era byadde byakavaayo this is the second time abayirani bo tulina okkiriza ekintu kimu the Persians are very very smart people even Trump yatuuse nakkiriza first of all by history basomi tosobola kubeera mu government ya Iran nga tolina PhD ndese bamanyi kati ne mugisha ze tosobola kubeera mu government ya Iran nga tolina ki PhD muta ono gwe balonze Khamenei he has a PhD Minister of Information he has a PhD ono yafugwe basse ali mwera bido abadde akulira security yabo he had a PhD mu mathematics and no yabadde ne yalina degree mu computer science he had a master's in mathematics and he had a PhD in philosophy president waabwe alina PhD mu kujjanjaba emitima is a surgeon kati government ya president wa Iran is a heart surgeon by a PhD kati ensi yaabwe biologist by a PhD you can teriyo mukubi wangatto mu government yaabwe omuntu yabaddemu ng'omukubi w'engatto yali minister yabadde minister of intelligence gwe batta but era bamuzaayo n'asoma ate okuyingira government yaabwe oba olina okuba nga otuuse ku level ya sheikh osoma eddiini nga wosoma n'ebyensi nti ebiwa bitusomesezza njagala abinnyikize njagala leeta pointi yange walipo njendeeta nti omuntu asomye eddiini
omuntu alina eddiini ku mutima they are hardly kizibu nnyo mukoraptinga wakiri akkiriza n'oyo n'afa naye nga ye aba alaba atunda ddiini ekitali nnyo eno mu Afirika okitegeera Honorable abantu baffe balina okukitegeera nti eno osobola okusanga abantu babawa ebifo by popularity not by obusobozi. Omuntu asomyeko newaba nga talina ddiini aba ne pride eyo nti kino sisobola kikola. Era Honorable olaba professor bangi mu Africa nga abamwavu naye ne bamuwa omulimu gw'obwa minisita n'agugaana because minisita gye bamuwadde tagenda kubaamu nasse naganze nasoma sisobola kukola ekyo mbireka. Education brings a certain level of pride mu muntu compared ku ataasoma. Kitegeere abantu ekyo balina okukimanya kati ate ogattako eddiini kitegeeze n'ensi body bakitegeka ne bategeera nti ensi ebadde isolated for 45 years developing the technology waayo era luno olutalo abantu tugenda kukyusa engeri abantu gye balwana mu dimensions z'entalo ennyonyi zaadibye Honorable. Many countries are going to run to Iran okugula emizinga oba okusomesa abaana baabwe okukola emizinga. Nti omuntu wetaaga kubeera wano n'ositula nnyonyi gitwala South Africa otutte pilot risk y'obulamu ennyonyi ya bbeeyi ennyonyi emu esobola okugulira emizinga nga 7. Katwe tudda mu bya ssente ani aba abaza obulungi Honorable. Nti ne Africa wano abantu bagenda tandika okugula emizinga nga tebakyagula nnyonyi bo bategeera nti okuvuga ennyonyi okugijja mu Iran ogireete paka Israeli okuba emizinga awo wonna wajjudde bannanfuusi. Owa Jordan ajja kukuba ekikompola owe Saudi ajja kukuba kati katubuuse emizinga kuba omuzinga gwo tegutya. Osobola n'okugenda mu outer space ne gufubutuka eyo. Ekyo kitegeeza ensi eyongezi era bajjeno baayo they are strategists. Si bajjeno just nti baabawa nti mwana wa gundi baatuula ne babala for 40 years nti okulwana ne Israeli. Toyongera mu bigaali. Lwaki owetera mu bantu? No Honorable tugende mpola nti baatuula bo ne babala. Muhammad mulindako sekabira Muhammad njagala nnyo ennyumyayo naye tuwetera mu bantu. Tijjeno bambo. Wanji? Genda maaso bannange ate eddoboozi ligende. No mumpulira kati. Omwana awetedde mu bajjeno bagundi towetera mu bajjeno. Neno lyo bajjeno abagezi. The extremely smart people we have in Uganda. Nenze madde ngamba kucha Iran njagala olw'okuba tuli ku programu eno sekabira wuliriza buli kyasomesa jjayo akapapulo onootinge tuyige naffe nti everyone that leaves this program wherever you go at least you're equipped with knowledge to understand what a radar is, what are the components of a radar, how does it operate. Tukoyo kuba abafirika abagoberera obugoberezi. Thank you. Genda maaso Honorable Madenge nkugamba ebintu bibiri bidibye. Teri muntu agenda kukwata ssente nnyingi okujjako ensi ezeesiriwaza. Mu Africa tulina ekizibu ekyensi ezaali colonized by the French people. Za yes. French colonies. Ne tuba n'ekizibu mu Africa nti we hate manufacturing our own things. Tetwekkiririzaamu. We have the fear of manufacturing, fear of making. And 6 hours, and if you're going to fight, just a second. F-35, Muhammad, do you know why we have the fear to manufacture? Because we are built with the fear to fail, with the shame that rises out of failing. No, you were trying, nice try. Nti wano omwana bw'omusanga asumulula TV omukuba teke n'omugamba gwe va ku TV eyo. Mukifo ky'omuganda basumulula bati kale genda. Honorable, me personally I think the biggest problem of Africans tulina okuyiga mu luno olutalo nti tulina okuyiga okwewaggula. Kinganga ne ku ssomero ogenda nolaba most stubborn people they are always not in good terms n'abasomesa. Era olabanga ne mu family omuntu asinga okuba kyewaggula wootula n'otuula naye ne mwogera they are always smart people. Naye ensi bagiraba bulala. Africans would like to follow, and we are following people who are leading us into a ditch.
Yes sir. Mukolo Muhammad mbadde nsaba kubuuza. Omwana ayonka asobola okwewaggula ku maama we. Yebali. Tasobola Yebali. Omwana ayonka. tasobola kwewa boto. Ano Omwana akyagala okuwa sekabira omwana akazaako ayonka yewa okugamba freedom. nti buli kimu baba bakikuwa. Otegedde? Agumiza point yo nti buli kimu baba bakikuwa. Tosobola kwewaggula kuyi. Mukulu Sekabira kanyongereko kano katini. Africa bw'ogitunuulira mazima abasajja baddeyo ne batuyita global village. Akagambo ako buukawo obudde global village. Fe mu globe fe omugaso ogwaffe fe tuliwo kugaba mmere. Ng'omulimu gwe baatulekera utoyinza kutandika kwefuula mugezi bwe Uganda munnaffe tukola miso mugenda giteeka wamu ina Mugisha no Mugisha soko ompulirizeeko. Mugisha soko owulirize mizairo osobola no tusoke tuleme nagena mizairo kansoke supplementing ku kyemmere. Mugisha no army in this world erwana nga terina bintu bibiri. One, America etyanye ensi ezirina amafuta because okulwana olutalo lwonna mafuta. Ekyokubiri mmere. Wetusalawo ne tugamba Africa ffe tugaba mmere nga Uganda. Ne tugamba tugenda lwana olutalo na America. Naffe nga tulina obusobozi obugiremesa bases zaayo eziri wano mu Indian Ocean. Nejja boots on ground. Abarusha baali bakikozeeko nga babalumba. Napoleon yalumba abarusha. Russia nsi nnene. Tugenda empola linda nkunyonyola ku kyemmere. Russia kye yakolanga ng'ebala Napoleon abuzayo nga mailo tugeza abiri okutuuka ku kyalo ekiddako nga baleeta abajaasi ne batega mu mazzi ne bateekamu obutwa ne bookya emmere yonna ne basengula abantu. Ne bamwetoolooza Russia yonna paka bamulunda mu winter. Abarusha balungi nnyo mu kulwanira mu winter. Ne bamukuba n'addukayo. Naye nga bamukwesa emmere. Bategera nti tetusobola kugenda head on head naye mu by'okulwanisa atusinga. Ne aye yazze waffe ajja kwetaaga abantu abamuleetera emmere. Do you know why Iran nga tebana bagenda boots on ground yesibye ku base za America? It is trying to stop the logistics. Gonumbi ewange ngenda kulemesa okuleetera one ngenda kukuba tanka z'amafuta kuba amajego gana ja boots on ground balina ovuga tanka helicopter zitambuza mafuta kati kankulemesa ne logistics endala ng'omuli amakerenda n'emmere. Bintu bisatu ensi ekulira ku bintu bisatu: military nungi, technology ne education. Ekyo tebakulima mu education mwe muva medicine, mwe muva gundi health system enungi, mu military mwe muva security, mwe muva technology. Kuba you can't now say have a good military. Mukolo Muhammad nga tonatuuka eyo yonna byogambye ebizimbe ensi building blocks. Omanyi ffe kye batuggyako wano mu Africa ne bonaakuna amawanga, it's going to be a struggle to get it back. The mentality of oneness. Before you go Bwana to Mugisha technology. nga tonna bagenda ku negative points kasooka akunnyonnyole oyige. Soko oline Mugisha nsooke male point zange. Africa eno enabanga Iran. Mugisha Africa enabanga Iran tulina okukkiriza twewaggule tutya ebyo. That's why nze siwagira mwami M7 munansonya saga kisounding political, but I don't align with NOP. Non-educated people should not come near authority or should not be brought next to the authority places. Nti omuntu atasomangako talina kyamanyi lwakubadde ali popular twetaaga ba doctor ba professor medicine abagenda okunoonyereza ku ddagala. Iran has been isolated for a long time. Iran yekolera amakerenda. Netflix eri mu America Iran bagirina. Uber Iran erina Uber. Buli technology gomanyi Iran egula amasimu ebadde egula amasimu agali blank ne beeteramu software yaabwe bakozesa internet ya China. Egula esimu nga wona alaba Samsung ne bajja ne balikolamu copy yaabwe ne ba inbuildingamu software. Fwa ne Uganda tukola casing wa Uganda efulumya amasimu ne tukola casing ne tuli ku software wa America, meaning nti America aso okuzikera ku macha nazikiza esimu kuba ya president baka ku ya RC1 chembadde nkunyonyera F35 bajiguza kata UAE jirina ne olunaku Israel yakuba kata nga aba Hezbollah bagiteekamu password tebasobola jijja. You can buy it, but to fly it, any minute you want to fly it, even if it's for training, you have to call Washington bakuwa password.
bokka abagirina US be yaguza ennyonyi eyo nga tebakozesa password bagikyusa software bakkiriza Abayisirayiri. Kati bino ebintu tulina obimanya honorable byadaasi batugamba. One, teri nsi njavu ewangula lutalo. Ekyo mulina okukimanya. Olaba abadinka abo ne banaabeera batya n'omutima omugumu ng'ensi yaabwe enjavu bagenda fugibwa. Omwavu talwana lutalo. Kuba naawe okulwana olutalo, it is software, it is a lot of things n'empesente. Kati ate luno olutalo dimension, olutalo lwa Iran luleese dimension empya nti ennyonyi zigenda phasing out. It's now an era of missiles. Owe Korea asookubeera e Korea n'akuba omuzinga e Kampala. Mwalabye omuzinga Uline gwe muzinga ebiri gye Iran gye yakanyuza okuva e Tehran paka ku San Diego wano mu East Africa. How many miles are in between East Africa and Iran? Wano gwe bakanyuze Mauritius. It is technology now. Seetaaga kugenda South Africa kulwana kutwala ba boots on ground. Nsooka kuba mu bbanga mizinga neneta boots on ground nga nyonoonye ebintu ebisinga. Gwe weebuuze kati ng'ensi Uganda singa tulimbibwa baneeba baffe nga baleeta mizinga. Ensi yaffe strategically eyimiridde eti. Three things mu lutalo bye weetaaga okukuuma abantu bo. First of all, ekisingira ddala obukulu. Food security. Uganda wawe tukuumira emmere yaffe. Amata agafisse government yava ku bantu bayiwa amata nga gagudde akatale. Amatooke ogenda embalala nga sizoni abantu tisi ya ssente oli n'agatematema ng'anyiize. Kumbe ate government yali gaguze n'ekola bankers ez'emmere. Kale tutaba mu nkalo ekyewo kiggwako. Lwaki ensi nga Uganda abakalamoja baba n'abantu ababafaninga emmere from outside? Of recent, Kenya, UAE yajuwadde emmere. That's an embarrassment to Africans. Gwe president n'oba mugagga kiba kitegeeza on the table of men abali mu buyinza mu nsi bakulaba ng'omusiru. Why? Yajja okusaba emmere tonyumya. Desert ekuwatya emmere. Kinganga honorable n'aba ne mukyalawo nga ni neighbor ffenna nga tukola naye nga nzisuulira bulungi mukyala wange tujjanyo okusaba mmere. Nakitegeeza sikyalina buyinza. Ne Abafirika right now osanga omwana Omufirika ng'alina iPhone 17 naye nga talinayo nte gy'alunda. Gwe nga mu famire yo, where is your food security? Bino ebintu ebikoma ku national level. It goes back kufa abantu. Ekintu kiva ku ttaka. A culture starts from wansi nekigenda paka waggulu. Naye Uganda ebintu ebitwononye even right now. Tulina amagye ag'amaanyi. But if we are invented, tusobola okukubibwa. Tutya. Ensi ya Uganda teri mu propaganda. Everyone says what they want. Abayirani aba Persians mu basomeko be bakyasinze propaganda okuva ensi eno yatandika. Kituufu n'Abayisirayiri bali babiri. Era kyoba propaganda ono bakubye America hands down ne Israeli. Persians are very good at propaganda. Olutalo lutandikira ku mumwa ne lusidda ku mikono. Ola propaganda w'Abayisirayiri yenna baamukubye buli people supporting Iran. One, bakozeseza calmness. Ola abakulembeze baabwe nga boogera, they are very calm. Yes. Ekintu ekiraga omuntu yenna buli wakulaga confidence niwaba alimba omukkiriza. Abafere kye batera okukozesa. These are all strategic moves baladda. Dinda kosoko. Hello? Kaddemu? Yeah. Nti bino ebintu byonna olutalo lutandikira propaganda ne ludda ku mukono. Abasa arachi atula n'agiramu ne bwati. Honorable, nze mbaddeko lake nti ntambuddeko. Sewana, I've been to Seychelles. Right now ndi mu Dubai. But ensi yaffe Uganda bagimanyi ku muntu omu Idi Amin. Do you know why? He was a good propagandist. Now olaba Rwanda tetusinga sente. But even now, fellow Africans, osanga mu Nigeria wano. Ensi nga Cameroon tuzisinga obugagga. Actually, in West Africa, ensi zitusinga obugagga ziri ssatu. It is Nigeria, Ghana, Ivory Coast. Ne buno obuso obusigadde Sierra Leone nako okasanga ne kagamba Uganda muli baavu nnyo. Do you know why? We have abantu babeera ku TikTok omuna Uganda n'ayogera ekibi ku nsi lwakuba tayagala government. But do you know what brings that? Obutasoma. I'm sorry to use this. Omuntu niwankubadde tuyagala government.
tulina okukweka pride yaffe mu balala tulabike ng'ab'amaanyi abanyarwanda bawaana ensi yaabwe. Ani ab'Isirayiri tumuleete ali Tel Aviv naawe tukuteekako. Teekako nti watching from Isirayiri tukuleete. Honorable. Yes. Abanyarwanda bapotoyinza ensi yaabwe ng'eyakulaakulana kumbe ensi si nkulaakulana. Just balaga ebifaananyi ebirungi naye wojja eno mu Africa ffe gye tubeera eno mu Bafirika bannaffe. The people underlook Uganda, but actually Uganda ng'ensi ng'ensi zaabwe obugagga. Because we are not tulemeddwa to portray a picture eya prideness mu nsi yaffe. Katonera okubagenda mu lutalo n'omuntu omunafu ajja n'amaanyi. You know, belief ereeta confidence. Ne bwe twali kubye. Because of abantu batulabanga bamasikini abasembe. People comparing us to Burundi, it's an insult. Usanga na Batanzania ne bagamba mulina kimwe, but of yesterday was please, if you're watching, just a second, Mohammed, if you're watching from Israel, please let me know. I would like to also put you part of the panel. If you're watching, just tell me where you're watching from in the world and I'll understand. Please type the country where you're linking in from. Just Katono, Kamba, just a second, Mohammed. Kamba, wait these few Gundi seconds. And if you want to participate, you tell me, I'm in Israel, I'm in Jordan, so that we give it a different outlook, depending on everyone, where everyone is viewing this war from the UK. Kati gowe kansanga nakuchikitidde dda. Banna. Kale nawe teeka hombo watching from Kalero. Korea, Croatia, Turkey. Waliwo Somalia. Mainly areas that have been affected by the war. Yeah, Kenya, Patriot. Patriot. Is this my Patriot? Mukulu Sekabira. Yes, sir. Nga honorable bwanoonya abantu benze nazze correcting akantu kamu akabadde kankutuukutu. Wagenze n'ogamba nti ng'oli mu kuwa list ya the countries you consider powerful. Wagambye nti a poor country terwana over a poor people don't fight wars. I wanted to give you an example of Vietnam and China. At the time they fought their wars, they were very poor people. No. All they actually had at the time was a will to fight. Yeah, the will is... You can have all the technology, you can have all the power like America does, but you can't win in Iran because there is a will to fight. No one. So I bring that point. First listen. I bring that point reflected to Africa in general. You were saying Havaduga Tulwana, Simanya Brazil umfu. Have you ever given Brazil a reason to fight? Could them? Yes, sir. Could them? Okay. However, in military science, we put in two concepts. I'm not a soldier, but I've had a chance to be around soldiers. Nze nkola ku kisaawe. Nze mirundi mingi tufunye warnings ne batugoba ku kisaawe ife ate nze nkolera wansi eri mu basement ne batugoba ngaliwo ekijja. But bintu bibiri byenjize okutambulako kwange kwa kuto chance gye nfunye. One, tuyogera nga kibi mu nsi gy'olimu. It may not affect you, but it may affect another person. Njagala obale, first of all, nga sinakuddamu. Embassy ziri wano mu Uganda zitandise ovaawo nga batandika okugabira passport e Nairobi. Gwe ng'omu Uganda, is that a national pride? Neba bijjawa. People are collecting data mu bino bye tubeeramu. Uganda n'ataka video ng'ali bwereere. The government does nothing. Uganda n'abeera kununga awemula. Those people pick interest. Era ne byenjogera wana, I have to censor my words. Ne kuno kuyinza obeerako CID we Dubai. Ne babiza mu luzungu. Nedda kwebali. Ababivunira bali mu Luganda ne yayevunula. Naye nkugayiza zino ensi ezikulaakulana. Ono ani? Phantom akugambye ali US. Ne olutalo luno tulwogera ku kibi. Ewaffe Uganda newankubadde tuyagala government, how are you showing your patriotism and how are you protecting the pride of your country? After Museveni, this country is going to stay. Ne image gye tutadde ku nsi yaffe tugenda revampinga even after Museveni has gone. Fe abatambuddeko
obeera mu bannayuganda mubeeramu nga mukuŋŋaanya abafirika ne bagamba Uganda what are you saying lwakuba nze nina mudomo nsobola okubannyonnyola ne basirika naye tebatuwa respect because babeera kuno ne balaba kisaawa kiro 9 abawala bali kuno bawemula boogera buli kyakisiru abawala baffe tetubataddeeko control ng'ensi endala kituufu omuntu osobola okugwa mu mukwano n'omuntu gw'oyagala but a government erina no responsibility to have a hand in who you date. Did you know that? Nga sinnakuddamu nti omunafu talwana kati tuddeyo ku kiri omunafu talwana but okulwana it is in two concepts. I can fight because I'm defending myself. Oyinza okuba w'amaanyi n'onkuba oluyi I lose control ndi muntu nange nenkuddiza okitegeera okulwana kibayita okulwana nze abaalumbaganye. Iran is not fighting a war. Iran is defending itself against the intruder. Era yaga pronouncing F gibadde emizinga ebiri dada tezigikutte gukubye ebibuga gibadde ebiri but waliwo ekibuga baba kita naye bano abava Isirayiri mbayita batya n'okwambuka waggulu kiki agani muwambula ebyo abataddeko buyayiri Isirayiri buli bw'oyita ate Mr. Mugisha badde nkuddamu nti lindako katono liyo alida katowe muting ogayo Isirayiri tukujjako mangu oba otulimba atuwe video wa Isirayiri atuwe video alimba bajja muteeka ne mu bbuutu y'emmotoka liyo Ambote honorable. Jendi sebo oli Isirayiri oba oli Jordan kumpi ne Isirayiri Ndi mu North America naye mpagira Israel. Okay, kale naye katukulekeko kubanga tetwagala kujjako muntu yenna. Aliyo says yes supporter wa Israel ali best in North America. Njagala ono ali Tel Aviv. Medi gundi yo gijje mu account eri fixed. Medi himself ali Tel Aviv. Negwe noba Medi nobeere Tel Aviv. No, but Medi Banja wali Tel Aviv, by the way. Honorable. When I got a Banja wachari Tel Aviv. I know some Medis are wali Tel Aviv. Yeah. Adinda kuogera gundi sekabi. But I want Honorable Sereko. Yeah, I'm in Tel Aviv now, in Israel. Very sure 100% oba nkulaga number plate ya motoka gye yagala nkulaga. Tulage video wanko. Nga toyina abagoberezi. Banaye badde nkyabatu for nutrition. Afuna abawagizi 10 afune video. Honorable, the video yange tegula is showing me here. I don't know, maybe I have less followers. Anti kubanga toyina 1000 followers katubakuwe. Mumpe bam. Yeah. Tobango oli tena vivu yekwe. Nenda, no, like will. No, era tugenda kuwa ba followers. Guys, mu following nutrition yeye wadde tulaga ku video. Ekiri tena vivu. Yes. Bwendi katera tubadde twakava mu zibbanka ate nkulimbe kwegamba mwabaddugavu temukkirizibwa mu banka tosiriwala naawe mugenda ne mwogera bye mutamanyi. Then which bank did I go to? I don't know what's wrong with some of you. Oli but kati gwe byoyogera nze ompise kasiru okuba nti nkyali mulamu what is wrong with you? No, this one is talking what he doesn't know. Manye myaka jemaze wano. Stop talking what you don't know. No, don't talk what you don't know. Parliament y'abantu kozesa. Honorable Sereko, nku respecting era nkwebaza okunteeka kuno. Naye one thing people should learn is that when dealing with the public domain, you don't just jump into information not aware of. You know how,
ezo side effects z'olutalo naye kati kyembadde nsaba olw'abantu abali mu kufollowinga njagala obawo ekitiibwa kubanga abantu bali mu kuteerako follows. It's okay, no problem. So kakati tuongere follow baddiya. Mwongere follows ewa Tel Aviv. Tel Aviv, a simple question. Yes, sir. Israeli omazeeyo bbanga ki? Myaka mwenda, this is my 9th year. 9th year, okay. Luno olutalo lwange lwa mukaaga nga ndi wano. Olutalo lwa mukaaga. So witnesses olw'e Gaza, or witnesses October 7. Yes, sir. Kati kibuga ki ky'olimu Tel Aviv? Kuba Tel Aviv yennyini, ndi mu Tel Aviv yennyini. Anti wabaawo nti oli ku kyalo gundi. Nedda kati Tel Aviv yo nene just divided mu regions. Waliwo north, south, okitegeera central, kati nze ndi ku southern part saawa eno. Southern part, kakati kiri kityawo missile zijja. Kati honorable ndine ekifaananyi kye njagala nkusiigire, which is not in the media, okay? Because you're honorable man, I know you, I respect you, you're one of the legislators I honor in our special country. When you look at this war here from the start, okay? Oli omwami yayogedde yagambye nti media plays a key role in battle, 100% true. Okitegeera? Kuba nze nja kuwa example. Waliwo journalist ali so famous mu nsi namusanga online ng'agamba nti ekibuga Tel Aviv kiri wansi. Okitegeera? Nti bakikubye kyonna. The issue is nti waliwo ebifo bye bakubye, ekyo kituufu. Nti abasajja kati challenge ebaddewo nti waliwo bye bayita cluster munition, nti omusajja akasuka ekizuka nga kya payload nga explosive ya kilo 5 naye nga kirimu bubomu obulala. Kati okukinta mwongere live agenda kugira mu video mumwongere likes follows kubanga twagala tumuwe nambe muleetera mu video. So nosanga nti mu kukinterceptinga awo kuba olaba kati ballistic missile nga yo interceptor missile bwegenda mu bwengula n'egikuba ebeera successful naye kati weeba esitudde cluster nti erimu ebirala munda ogikuba n'explode nga biri ne bivaamu nabyo ne bikuba awalala. Okitegeera ekyo kireese obuzibu ennyo. Ezo cluster munition zibadde zikuba nti bakuba ne kyabika ne kigenda ne kikuba ne kikuba wali naye bw'oyogera ku success rate ya interception zo zibadde zikola era ebifo byolaba bye bakubye ennyo bye bifo nti ekintu kyayitamu ne kikuba ne kikola significant damage. Naye bw'oba ofunye statistics mu kibuga Tel Aviv nti bakubye ne bakubye wali sikulimba 100 ku 100 omuntu yenna ya Israel ajja kugamba baba bakoze damage. Tell that much significance. It's just patches of areas. Okitegeera? Ziri patches nti kale ngabona agamba oli Kampala eneba ye ekikuba ekololo mu ka neighborhood awo kumpi n'ekizimbo bane kikolawo damage. Kati mawulire ekisinza okubataasa kwekweka mu bankers wansi. Exactly. Kati bana abasajja bolaba bo balwanye entalo nyingi. Ekyawo fe abakyetegekera. Anko tofaayo obudde ngenda kuwa bungi tofaayo. Nti bana abasajja bo agenda katono. Tofaayo mpuliriza. Kakati saasira. Bano be bakuba bonga tebalina wakwekweka ne bakuba kizimbi. Webale nnyo era honorable ngenda kwogera ku paati eyo. Bano bolaba bali mu Gulf bano banafa bali Saudi wa bakaaba. Challenge gye balina nti bo tebali nga Israel. Nti bo balina gundi air defenses ezisinga naye za gwanga lyonna tebalina kye tuyita, they don't have what we call how do they call it, they don't have a formidable air defense nti reintegrated. Nti Omuyisirayiri ayina Iron Dome, ayina R3, ayina kiri nti byonna bikola wamu. Kati balibo osanga balina zi Patriot ku base z'Omerika yokka. Owulira nti bakubye Dubai tekiba kipya. Naye wano okay, you can go out. Honorable. Mumuleka ayogere. Yes, so wadde ngamba ku ky'okusurviving honorable, let me come to that point, not to this factor. Nti era safety measures bwe ziri. Nti fe bakasuka ekizuka nga kivudde mu Iran, we get the message 10 minutes before. Okay? Kuba Israel ina zero orbiting satellites ne mu Iran yennyini. We bakasuka fe tufuna message esoka ku simu ne tugamba mutambule mugende mu areas ziri protected. Then after 5 minutes ne tufuna alarm ey'okubiri era red siren ulyo magiwulira. Kati obwetukira mu dakika 10 abasinga baba bayingidde dda mu bankers. Okitegeera? Yakiri kutaasa nti death rate wano ntono. Okiraba? Ate n'ekirala nti omuntu bwayingira mu banka era ayinawo dakika nga 15 okuvaayo paka nga amagye gamuwadde message nti fuluma.
kuba waliwo ebivaayo waggulu bishapunere bikibiyinza okugwa ku muntu kati bateekawo that window of opportunity nti osooka n'osigalayo until they give that alert ekugamba nti fulumayo yensonga lwaki olaba wano nti bo balwana nnyo entalo naye osanga nti abafudde mu pasenje yawalana baba batono kuba bakimanyi omwana wabeera omuto era bw'oyingira Israeli ngweze wano wadde oli mulambuzi abasinga bakugamba bw'otuuka waliwo bye bakusomesa nti bw'onaalaba ekizuka owulira aya sayini genda wansi teeka emikono ku matu oba tolina shelter kumpi kola bwoti buli ajja wano abasinga babasomesa kakati kambuzeeyo kino ku kibuuzo kubanga tubadde tukyogerako yes, hawulejjula kwegamba kubanga ebibuga bingi bye bano bye bali mu kubamu Haifa newalala ddala wamma kituufu tebabakkiriza kukwata vidiyo we bakubye kati honorable nze ngenda kukubuulira the actual truth oba olaba nze I cannot begin fooling you honorable member of National Assembly wano honorable ekintu ekituufu kiri Nedda anti no account I am a human nutritionist and dietitian yeah so this is an account I had started like to help me you know pass nutritional information insulin resistance a lot of couple of things that's why you love am here naye yes sir kakati eriwa gyokoleramu entuufu gyolagirako abantu sorry waliwo abaddankulira yes honorable nkulira sebo eriwa gyolagirako abantu ebituufu kuba kati yari account ndala bagiyita I will follow you and I will send you the name kwagala kati ate otusuubiza byanja nedda anti what I mean is that account eri nafunyemu obuzibu waliwo gwe nabaddekawo nga tuli ku debate za byabufuzi ne byonooneka kati nenjigala bugazi Uganda babadde bankangakangamu awo nawe kati kitegeeza anso ogizeemu nti eriyo abakangakanga abagaba nedda ngamba bya Kyaddondo twabadde mu debate obwo omanyi obwo ku TikTok naye honorable kyensobola okugamba muzeeyi kanjira nkuwumuzaamuko lindako katono sooka honorable mbadde nkyakuwa obadde ombuuza ku issue ya gundi njagala before I go off wabadde ombuuza your question was about nti bakkiriza abantu wano okukwata ebintu biki bikinze best advice jempo omuntu yenna ayagala okufuna update eziri wano 247 waliwo TV gye bayita I24 totusindika ku TV zo ziri compromise zonna nedda no balaga buli ekiriwo ne bakubye ejjo omanyi nga gye abasajja bakasusa ebizuuka ekiro mu kibuga mu south y'eggwanga abantu 7 bali mu ddwaliro okitegeera bakasuse ne kiyitamu okitegeera so there was that challenge yabaddewo nti saawa eno abasajja batandise oleeta ebizuuka nga bya perodi ya waggulu wali babadde bakwesa kilo 5 kati mulimu ez'olukumi nti eriwe kati anti obwedda amazima getulinda ate ng'ogatuli kyekyo nedda n'amagye ga wano gennyini gapostinga agenda ku peji yaabwe bagamba nti from now on tugenda ku expectinga projector nga ziri mu weight eno gyebiri lwakuba abantu tebabikebera okitegeera abasinga baagala funa information ku TikTok waliwo official handles kwosobola okulaba buli ekigenda mu maaso wano even telegram channels nja kuwaako oba oyagalemu nga buli ekibeera wano okiraba tuweereze naye totusindika ku UBC taata nedda si ku UBC honorable eri ku Facebook bagiyita I24 ne Ynet buli ekiri wano n'ebizimbe bye bakubye ejjo ndi wano ne honorable Sere n'ebizimbe bye bakubye ejjo ono Munnayuganda naye ali wano where are you right now Tel Aviv yeah so that's it yani oyo ali awo ono Munnayuganda naye asimwe ono bamwita sorry okay there's someone on the chat okay yeah so honorable ono nedda si asimwe ono bamwita Waswa Waswa kale ono Waswa kale ogira okyaliko nga bwe tukomawo owulirize Muhammad genda maaso
Awe Tel Aviv omuwulidde neba nenjagala alye Tel Aviv entuufu waakiri alye Jordan. Eddoboozi lyo liri wansi Muhammad. Lyongeze eddoboozi. Oteredde kati. Yongeze eddoboozi oba eddoboozi lyo wali kuttemu. Eddoboozi lyange kyeka mbadde ngamba mumpulira kati nti omwami otali sincere. Omuntu ayogera amazima tatera nnyiga naye agiddemu emotions nga ziri waggulu nnyo. N'ekyokubiri ekyo kyalimbi. Israel it's known in the entire world bakyasinze okusensitizinga information yonna mu lutalo mu Middle East wano ne kuddako Saudi Arabia ne kuddako Jordan ne kuddako UAE ne kuddako Qatar, Kuwait in that line, but Israel mu nsi yonna yekyasinze okweka. Ekyo kyagamba mbabiraga ku TV alimba. N'ekyokubiri Kati sebo honorable can I just come okay. Lindako. Honorable omode time nannyonnyola. Njera kuzza baba. Emizinga gyayogerako tegiri mu kiro. Ne clusters zennyini zibanga mu kiro 2. Emizinga gye basindika giri mu ttani mitwalo 2, ttani mitwalo 3. That's what I said. Tell you ttani mitwalo 3. It's you go and research well. It is half a ton and 1 ton, my brother. Oh my goodness. Don't talk of 5,000 tons. Spaceship, zino ballistic missile na ICBMs. Precision guided missile waliola beke. Kale anti sagala mukaya omuko omuya. Ona lebo byayogera twogedde ku kilo. I talked about kilograms. Okay, let me explain myself. Okay, nagambye babadde baleeta ebintu nga bya period ya kilo 5. Okay, then now they are launching 1,000 gundi. Bagita gundi kilo 10. Kilo 10 kiba kitegeeza ebera gundi emu. Ebera toni emu kilo 10. Ebera toni. Soko mitingo mwami ono nsaga nyo. Ono ye ne Muhammad byagamba. Abadde agamba mbusimanyi ziri. Nunda uchini. Abadde agamba mbusimanyi 3 simanyi 4. Gwe walola byeke ekizuka kyokasuka mu bwengula nga weight eri bwekyo ne engine zenyine zipropelling agenda okola research olabe detonative capacity ne weight zisitula nga ziyingira obwengula. Don't just be emotional and talk what you don't. Okay, kale. You understand? You research very well. Flying. Kale, ekiriwo kiri bwe kiti muwulirize mwenna. Iranian missiles and bombs warheads vary significantly in weight depending on their range and specialized function. Most of Iran's primary ballistic missiles carry warheads weighing between 350 kgs to 1,500 kgs. The total launch weight of these missiles can range from 3.5 tons for short range to 20 tons. 20 tons zibaamu nno kilo emitwalo 2 eziri long range. Kakati ziri bweziti buuliriza eyo total launch weight kati ebyo munabinnyonnyola naye nga warhead ndowooza ebaako yo yennyini warhead si kiri kimizayiro kyonna. Warhead ebuukako eba wakati wa kilo kati ngeno gye bayita fata 110 ebaako 450 to 650 kilograms naye eno gye bayita simanya koramasha simanya 4 koromasha 4 eba total weight yonna nga yeetisse nga bino tebineeyawulako ebivaako eba ttani emitwalo 2 kitegeeza ebeeziko baba kiba kizitowa ezo kilo kumpi mitwalo 2 naye warhead ekivaako kibwatuke kiba kilo 1,500 n'okwambuka kitegeeza ku mwembi tekuliiko mukyamu mwembi mubadde batuufu. Honorable to describing what Linda Patono mwenna njagala kubaana. Honorable, I agree with you. Uliriza kati njagala mukanye nti mwembi mubadde batuufu. Mbera mutuufu, yes, kuba wa aya. Honorable, kyebayita missile eba ezimbibwa ffe tubala toto teri kintu kya kilo 10 kisobola kutambula ku eyo speed. Twogera ku bintu ebitambulira mu speed esinga sound, definitely kiba kizito. Missile, it's like a casing.
warhead ye endgame ya missile. Missile mubeeramu control system, ne kubeerako engine yaayo, ne kubeerako GPS. Yonna ezo ICBM. Medi himself tannaweereza request munoonya simulaba. I failed to get Medi. Yonna okutwaliza awamu ziba mu ttani mitwalo 2, ttani mitwalo 3. Eno warhead just we kasita ekola gun diving bwet netuna okugamba mubeera mu fuel ebeera mu fuselage n'emabega. Ebeera mu engine, n'ebeera mu control system, n'ebeera mu GPS. Teba casing yonna ffe tugibala. Kati wetuuka n'ekola kye tuyita diving ng'evudde mu outer space ne diving ng'egenda kutonnya wansi. Kati eziriko clusters n'etandika okuwandula clusters paka eno ku warhead egenda okuhitinga we target. Naye baba bagipima kuba missile bagipima okuva we bagilaunching kuba that whole engine baba bagikola babala that total weight nti tugenda sindika ekintu kya ttani mitwalo 3 amaanyi agakisindika paka mu bbango kitumbeeza. Kibadde kya kilo 1000. Lindako kati. Buno bufuso butwala ttani 12. Missile zizitowa okusinga fuso. Esinga fuso. Kuba weegwawo even after nga bino eno byagambye mu bishapels actually baziyita debris. Debris zizokka ezivaako ezo za missile za casing yazo nti control system egudde era obiraba ebigwa bibanga guntu guwanvu egutya. Wekigudde kisimawo ekinnya. Kywa nti weehitinga ekizimbe. It's not because nti warhead ye yabye ekizimbe but the weight of the thing. Gwe imagine ng'okanyuze kilo emitwalo 3 okuva mu bbanga n'ogikusuula ku nnyumba yo. What will happen? Before even the blast. Chove ezimu zigwa mu bizimbe neeyitamu neneetayabika oluusi. Ze bayita undetonated over something. Eyinza okugwa mu kalina n'egiyitamu mu concrete oyo yonna mu zisiraabu paka ku fulesi embayo nene oluusi neetayabika. Because of the weight. Muhammad, kituufu nti ne Jordan bamukuba. Ebya Jordan kugambye bonna amawulire makwefu teryamanyi. Linda katu waliwo una ali Jordan agamba Muhammad kyayogera kituufu katumuwuli. Jordan nayo bagikuba bano Israel tufuna updates era ababadde kumpi neera Lindako ne Jordan tebagikubye ennyonga zino nsi ndala. Do you know why? Nti Jordan yes mu nsi ziri so much protected by the Americans. Mulimu Jordan nyingi za America. Mulimu Jordan ne mubeeramu ne Israel. Jordan ekigi protecting and it is the gateway to Israel. Immediate gateway to Israel. Okuva mu nsonda zonna. First of all waliwo aba Egypt bakimanyi tebaagala ba Israel ekyo kimanyiddwa. So Jordan yawo ba protecting awo nnyo. Ebyo byagamba mbu linako katono linako sekabira katono Got Talent ogambye oli Jordan. Sebo yogera. Ali Jordan yabadde mulala mu comment section. Nze ndi Greece. Oli Greece? Nze ndi Katwe. Fena bakiikiridde. Ameka mulina omukiise Medi himself. Mami honorable. Mbadde nkyanyonnyola nti ensi ze basinza okukola. Obwedde ono Medi himself alajana naye agamba ali Israel tujja kumwe chance ayogere. Medi himself. Hello. Honorable njaga confirming nti mumpulira. Nkuwulira nze. Mpulika bulungi Muhammad. Yes sir. Mwasibye mutya era mbeebaza empeereza Honorable nkwebaza empeereza na gyoteekako. Oliwa? Ndi Israel Tel Aviv. Kakati Honorable nze simanyi sayansi wa kilo za minzayiro era sigenda kwogera ku kilo sigenda kwogera ku ttani naye nze njagala kuwa the best and the actual situation in Tel Aviv. Kwanza ndi Tel Aviv nsula Hagrid Hybrid ku Levinsky. Simanyi nutrition oba yasula wa? Nutrition omusajja